Abatulaba tuli ku mboozi y'omwana omuwala eyabuze. Omwana omuwala ono yawulidde mu mbeera nti babadde bagenda mufumbiza bakaddebe omwami gwatayagala ye ng'alina omwami owuwe. Yaleeta omwami owuwe ewaka naye abakadde ne bamumugobya. Yabakubye ecu bwe yadduseeko ne bagenda mufumbiza yasuze wooli ye gwawulira gwayagala. Abasaba ente enzumu ne babasaba tanka, firiigi ennene, sideboard, embeera ne bakaluubirira. Kale ku nsonga eyo abazadde ffeffe nnyini tuleme okufuula abaana abawala ekyobusuubuzi. Nekyamani okuddako mu ngeri endala olowooza omwana ono omuwala okubula teyataasizza nnyo mmwe ab'ekyalo ne famire mbuuza batya singa yakutta amahare tugeze n'agasaba nti ga miliyoni 3 oba gaakamotoka ka vitiizi ne bakamuwa n'amala ne bamutwala ate nga akamotoka akavuga n'agenda n'avugiramu oli muganzi w'omulala omwami entalo waka ate n'aleeta oli owaka mugenda oli ate baamusazeeko omutwe bamukubye. Yatutaasizza nnyo okubula. Okirabye ekyamaanyi muyinza okugamba nti yabuze omwana akoze mu binyo subhanallah. Awo yatutaasizza nnyo kubanga yabadde agenda wano twakomye mu kweraliikirira naye wali yandibadde insecurity nga mulimu n'okufiirwa obulamu. So okubula kwe ku musajja oli gwe yabadde tasiimye ekyo ate kyatuyambye buyambi. Afune gwe yeetaaga agende n'oyo. Alhamdulillah. So muboneredde ku luno bwanafuna gwe yeetaaga ebyaddala muboneredde. Muganda tuboneredde bw'alireeta omulala gwe yeetaaga tetugenda musiba ku gwatayagala. Tubadde tuzzeeko wano ewaka ekikomera kyolaba mu background yange we wabadde omukolo naye tugezzaako kwagala okuyingira munda okwogerako nabo naye balabika nga tebaagala kubaako kye boogera. Kale erinnya lyange nze Sonko Muhammad tuli ku kyalo Katereke ekisangibwa mu ggombolola y'Ensangi tuba mu Wakiso District Chairman. Tuli ne chairman gwe tukyaliddeko olunaku olwaleero ku nsonga ezabadde zigenda mu maaso eza mwana muwala yabadde alina okufumbirwa n'abula. Amawulire gasooka ne gatambula ngalaga nti omwana ayinza obba awambiddwa era bazadde be balipotinga ku poliisi ey'Ensangi n'ate oluvannyuma n'avayo gye yali ali n'abaako ensonga ze yattaanya nga yagamba alina omwami gwayagala ne famire erina omwami gwe mwagaliza so kyekyamuddusa ewaka ng'emikolo gituuse nga gigenda mu maaso. Gwendi naye ssentebe w'ekyalo ate era yatwala famire eno ate era mulirwanwa nga n'emikolo gino yali agimanyiiko. Ssentebe tusanyusa okulaba. Kale sebo nange nsanyusa bbala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bigenda bitya eno Ensangi ssentebe? Alhamdulillah kuba tugirina tusiga mmere. Katereke ekyalo kitambula bulungi? Ekyalo kibadde kitambula bulungi okuleka ebyo ebyakiguddemu ebya omwana wa mutuuza munnange yategeka omukolo nga bakadde be bagutegeka n'abeera nga ate ku ssaawa envanyuma yabulawo. Omwana mpozi bamuyita ani? Omwana omuwala amanya genyiza obutagajjukira naye nga baliraanwa bange wano. Okay, ssentebe ki ekyaviirako omwana ono okulaba ate nga yeesuulamu akambaaya yataabule ye yabula lwali lunaku ki lwennyini? Olunaku lwe yabula lwali lunaku lwakutaano ng'agenza mu kibuga mmukolako ebya make-up naye ng'alina okudda ku lw'omukaaga ng'omukolo gwa ku Sande. Omukolo nga gwa ku Sande. Kale bwe kityo bwe yagenda okumukolako make-up nekigambibwa nti twasooka kuwulira nti yawambiddwa nti obanga kiteeberezebwa naye ekyamazima mazima gaali nti yali agenze wa muganzi we. Yali agenze wa muganzi we omulala atali ono gwe bali bagenda okwanjula. Atali ono gwe baali bagenda okwanjula. Ssentebe omwana ono okutuuka okubula muva ku ki? Kuba kimanyi omuntu abula omuntu ajja n'alipotinga ku LC n'agenda ku poliisi mwava ku kyokugamba nti alabika awambiddwa oba famire okugamba nti alabika awambiddwa? Famire okukiteebereza naffe abatuuze kyali nti yayawukana ne banne mu budde obw'ekiro n'abategeeza nti ye agenze kulinnya ki takisi okukomawo wano mu kyalo kyaffe Katereke naye baakanda kulinda ng'omukolo gwankya ng'omwana talabika. Naye ebizuuse oluvannyuma lw'okulabika omwana ye mwennyini yayatudde nti ekyamazima omusajja gwe baali bamuwa si gwe yali yeetaaga nga ye ayinayo
owuwe gwe yeetaaga. Ekitategeereka nti oba ddala abazadde banaddamu okubeera nga bategeka omukolo okubeera nga bamuwa ono gw'ayagala kuba already baali bamaze okutegeka buli kimu era n'emmere yali emaze okufumbibwa ye emmere twalya njereere. Kati emmere bw'ataalabika ne mulindako paka nkeera ku Mande ku Sande. Emmere twagirya kwolwo ku Sande kubanga yali emaze okufumbirwa eggulo. Kati abagenyi bali bamaze okuŋŋaana ewaka. Communication ennaku zino Uganda oba ensi eno kati kiri kyalo kimu. Communication amawulire gatambula era n'abako tebajja. N'abako tebajja wabula abatuuze abamu ab'oku kyalo abatali ku mitimbagano bo bajjanga nga bwe bagabulwa ku mmere kuba emmere yaliwo eri naye era n'emmere esinga yafikka. Chairman kyensinga okumanya mu bukulembeze bwa Eros omukolo gwonna kugenda mu maaso bayita chairman jangu otandika omukolo kugenda mu maaso. Kati gulwa abantu babagamba otya? Ekyamazima ebigambo byatusobera ebigambo byatusukkako ng'obulwa ne bw'obyogera kubanga ekisooka waliwo enyiika ey'amaanyi nga buli wa Luganda n'abatuuze abaliwo ng'ebintu bibasobedde nga ekyamazima obulwa nekyoyogera kubanga waali tewannaba kuba mawulire agasobola okutongozebwa nti gano ge mawulire amatuufu nga buli muntu ayogera kike. Nange kwolwo nali siina kyensobola kwogera. So kyekyababaamu ekya famire okulowoolezebwa nti omuwala ayinza obba baamuwaamye. Ate ekitaali kituufu. Kati bw'olizaako mu bafamire ebbanga lino lyonna lijja emikolo gitegekebwa kuba tebateeka mu luko lunaku lumu waba okusonda akasente contribution yewaka ng'omwana ntabaako kigambo kyavaamu nti maama temwonoona ssente. Ekyamazima famire eno yeesobola. Tewaali contribution wabula ebyabwe babikolanga bo kubanga famire y'omuwala ssente bazirina. Ssente bazirina. Bw'otuzaamu okaye mabega twategeerako nti omuwala ono before okwanjula kuno kubaawo waliwo okwanjula okwaliwo okwasooka abako abajja ki ekyaviirako famire ogaana abako ye omwana be yali yeesiimidde be yali ayagala. Ekyo nno kirimu ye kigambibwa nti baalimu engeri obutali buvunaanyizibwa abako omuwala be yali yeesiimidde abajja okukyala okusooka abafamire bano ne balaba nga bayinza obutatambula nabo nga kibaali bya nsimbi yali ddiini kyali kale famire ye yateekawo kimu nti balabika bayirimu kwengeri y'oluyaayiyayi balabika balaasiraasi balasita so omwana omulala ye yeesiimira mulasita naye nga famire ate teyagala tomanya kubanga leero bwe tubadde tujja ku makya nkedde n'endaba emboozi ya saidi ya famire omulenzi gwe basooka oleeta naye nga balabika nti bali Dinsenti Nuru Sugida nga bazirina balina n'enkofiira ku mutwe naye ng'omulenzi ye mwennyini talabise era nga banyiivu okubalaba nti famire yabayita balaasi ate ng'omwana waabwe yayagala oyo omulaasi ye gw'ayagala. Ekyo nnyinza obutakiwaako nnyo obujulizi naye okusinza ku famire bwe yagamba nti yasiima bantu bali oba oli awo abo abalabise ku mutimbagano nga boogera bayinza okuba nti oba oli awo kwolwo tebaaliwo naye nga yo famire yagamba nti abazze babadde nga balimu embeera bweti ey'okubeera n'enviiri ez'empanvu ennange n'okusiba balansi ekyo bakyogedde nga bakootinga saidi famire mbu kyeyabadde egamba ebigambibwa naye ate bwe tudda ku saidi endala ba abafamire ey'omulenzi bwe bajja bo bagamba nti ebintu byaka byabalemerera tobenga efamire gyayina sente bo tebalina bulungi kasente babasaba ente enzungu ne babasaba tanka firiigi ennene saidi boodi embeera ne bakaluubirira. Kale ku nsonga eyo nnyinza okukyogerako bwe nti nga musajja mukulu era omukulembeze nti abazadde ffe nnyini tuleme okufuula abaana abawala ekyobusuubuzi. Omuko kasitajja nti azze n'asiima omuwala muleke obusobozi bw'ayina bye birabo by'abaakuwa naye okulemula tanka ate ente ate ebyo nze si biwagira. Kyandibadde kirungi kwaniriza muntu nga bwazze nga omwana omuwala amusiimye ekyo kyekisingamu okuba ekikulu kubanga omanya nti era obufumbo bujja kubanga bunywera okusinga bino ebyokugamba nti ate abuze. Ambadde nsaba nga oli mukulembeza ate ndaba oli musiraamu ddiini oba ogimanyi kakati noyongera otulambululiramuko
ba Muhammadi ba Aisha n'abalala abazadde baganyuwaayo abaana olw'ensonga ya ssente n'ebirala. Eddiini bwe tugenda ku sayidi y'eddiini ey'obusiraamu quality ziyinza kuba zitya okkiriza ogambe nti Aisha nkwaddeyo ewa Muhammadi mwana wange genda ofumbirwe. Kale ndowooza ekyo mu mbeera ey'esayidi y'obusiraamu bagamba nti yandibadde eddiini obulungi bw'omuwala bibiri emmaali y'omukyala nayo n'emmaali y'omukyala nakyo kimatalinga. Bwe tuva sayidi eyo bwe tugendako mu byobuwangwa batugamba mmwe emyaka ti gye mulina Nazzikuno Muzeeyi gundi baalabanga omuwala egindi ng'akuze ne bamuleetera n'afumbirwa eno nga n'okumanya tebeemanyi byalinga byadda ne bakwatagana ne bafumbirigwana ne babeerawo. Ensansi gino ng'ebintu bikyuse nnyo olowooza abantu baali badde biri bitya bigenda siggwa nsiimira naye ekyamazima olw'okuba nti era ensi ekyuse obeera kati wano nga bw'oli wano ekatereke ate kati nga bwe twogera emboozi oyinza okulaba ng'ensi yonna ate kati etulaba kakati ebyo kati tebikyaddayo omuzadde ate okulabira omwana nga bano bwe baakoze tebikyaddayo muganda wange. Era abaana kati ensi engeri gyekyuse omwana omuwala yalina okukuleetera omwana omulenzi musobole obbazaala naye ggwe process kati ebyo tebikyadda muganda wange bitabuse tebikyadde. Kitegeeza batudda ku kya family omwana omuwala omuwagira obutagenda noono gwe bamufunidde agenda kyuzinge n'omutima gwe. Omwana omuwala agende n'oli gwe yeesiimira newankubadde nga kiyinza okuba nti oba oli awo oyinza oba nga murasita byaddala manyi baagala abyesowaga ennaku zino kati olaba newankubadde oba oli mulasita asibye ebiviiri ye gwe yeetaaza obulamu bwe gwe busiimye. Mu kifo ky'ono gwe mubeera nti mumwagaliza ate ye nga tamwagala kiba kitegeeza nti obufumbo tebuyinza kuyimirirawo n'obutabanguko mu maka bujja kubaamu nnyo era emisango nga bwe giri nti wano gye tusinga okufuna egy'obutabanguko covid yaggwa naye bikyajja nnyene wamu engeri ewaffe obutabanguko mu maka ono amukubye amusibidde mu nyumba balwanye ate ekikulu ekya nnyo kale nga ekyo kiwedde ekyono eyabula obutabanguko mu maka buvudde nnyo mu kubeera nti abaami abasinga obungi baba nga tebateekawo bikozesebwa waka ffe bye tusinga okufuna ano kuki weerusi wano ng'alemerwa oteekawo bikozesebwa waka ensawo y'enfunda oba atalina gwabiwa omulala ow'ebbali ekyo kale kijja luvannyuma kakati bijja n'abeera nga ensawo nfunda n'atasobola kwawuzaamu bulungi neyeekaniikirira kakati okugenda ebivaamu mukyala kuva mu mbeera bwebiti bintu nga bitabuka so chairman nga tugenda okwomekereza tukute tukulekeyo sigale ng'olamula ekyalo kyo biki bigambo byowereza bannayuganda abatulaba tuli ku mboozi y'omwana omuwala eyabuze. Omwana omuwala ono yabulidde mu mbeera nti babadde bagenda mufumbiza bakadde be omwami gwatayagala ye ng'alina omwami owuwe yaleeta omwami owuwe ewaka naye abakadde ne bamumugobya ne bagamba bonedda abaraasi balimu olulaasi so ne bamufunira omwami omulala. Omuwala yasirise paka ng'okwanjula kwankya n'abula akawungeezi ka leero so balabadde balowooza bamuwambye n'amawulire okutandika okuba nga gawiirivu n'omutima gano gatambula. Omwana yavuddeyo gye yali na breaking silence n'agenda ku poliisi ay'ensangi n'alaba abapoliisi n'abanyonnyola nti nze sinnabula teri yampambye ndi bulungi naye wabula family enfumbiza omwami gwe saagala nze naye wange gwe njagala era yabakubye ccu bwe yadduseeko nekabagenda omufumbiza yasuze wooli ye gwawulira gwe wayagala. Chairman abantu tubawayo ebigambo ki ebisembe tumalirize emboozi eno kuba gwe mukulu n'ekirala kyetwawuliddeko nti chairman wabadde omu kubadde bategeka emikolo gino ti gwe yabadde ategeka chairman nakyo kyogereko tukikiri yalinge bulungi. Nze mwennyini sinze nabadde omuteesiteesi newankubadde nga omukolo olw'okuba gwabadde nga bagutegese nga gujja kuba munene nina ekibiina nga ekifumbi n'okutimba emikolo bakiyita mirembe catering services baali bampaddemu mulimu okubeera nga
nze ngenda okutimba n'okufumba n'okamula juice n'okuba omwogezi okutimba kufumba ebyokulya n'okunywa byonna gwe yabadde omuteesesi w'ebyo ndoza kulowooza nti ate oba nabadde nga ndi omukolo tegwabadde wange wabula gwadde ku muliraano nenze nga bampaddemu mulimu olw'ekibiina kyenina ekyamirembe catering services ate ng'olina ssentebe ate nga ndina ssentebe wakyala emmere mwali mufumbi y'abantu ng'abameka ssentebe n'ebyokunywa muganda kwadde kwanjula ku kyala kwabadde ku kyala mirundi ebiri kwanjula ku kyala baadde bakigase nenika bagisibaawo kibenga kiwedde amahale omwana asaba amahale wali alhamdulillah mwana dayina kusaba amahale kakati awo kwe kubeera nti nyinza okugamba bannayuganda oba abatuwuliriza nti kati ensi ekyuse ensi ekyuse ffe tukulidde nga ze kompyuta zino teziriwo ziri mu magavumenti eyo naye mu nyumba buli nyumba kumpi mu ggwanga wano mulimu kompyuta ate abaana abato bazimanyi nnyo ate okusinga ffe so kyenkubiriza bannayuganda nti ensi ekyuse abaana babawa emirembe gyabwe nga bawezeza emyaka 18 kasita omwana omuwala oba omulenzi aweza emyaka 18 teweetantala kubeera nga omulabira omukyalo okuleka nga mumaze kuteesa naye nti mwana wange kwaitizina kuba bwekiti ne bwekiti bwakkiriza n'okitambuza bw'aba agaanye n'okivaako n'omusomera dduwa atere ne mashallah nekyamani okuddako mu ngeri endala olowooza omwana ono omuwala okubula teyataasizza nnyo mmwe ab'ekyalo ne famire mbuuza batya singa yakutta amahale tugeze n'agasaba nti ga miliyoni 3 oba gaakamotoka kavitiizi ne bakamuwa n'amala ne bamutwala ate nga akamotoka akavuga n'agenda n'avugiramu oli muganzi w'omulala omwami etalo wakati n'aleeta oli owaka mugenda oli ate bamusazeeko omutwe bamukubye yatutaasizza nnyo okirabye ekyamaanyi muyinza okugamba nti yabuze omwana akoze bubi nnyo subhanallah awo yatutaasizza nnyo kubanga yabadde agenda wano twakomye mu kweraliikirira naye wali yandibadde insecurity nga mulimu n'okufiirwa obulamu so okubula kwe ku musajja oli gwe yabadde tasiimye ekyo ate kyatuyambye buyambi afune gwe yeetaaga agende n'oyo alhamdulillah so muboneredde ku luno bwanafuna gwe yeetaaga ebyaddala muboneredde muganda tuboneredde bwalireeta omulala gwe yeetaaga tetugenda musiba ku gwatayagal neyanza kale so tubadde ne ssentebe w'ekyalo ekyakatereke ekyalo kino kisangibwa wano mu nsangi mpozi wagamba erinnya ly'eggwani ssentebe omulangira Haji Kalema Hamidu gwe tubadde naye wano ku kyalo ekyakatereke kisangibwa mu nsangi wali omwana ow'obuwala eyabuze nga alina kwanjula nkya mwana munne ye nga alinayo gwagamba amufa amuli ku mutima omulaasi so twongere okubanga ate bannyinaffe namwe temuleeta balaasi nnyo ojja kuba nga oba mu famire ya ddiini famire enjivu n'ebira ogenda oleeta omuliwo enkoola okitegeera ate mwebeereremuko somehow naye mugeze kulaba nga at mukyuzinga nga mubalansinga ne famire bitaswaza famire kale kulwata Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.